The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza matiribona w'ennyumba Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 28 ne noti 784 mwenda noti 3 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo ku show nze Ibrahim Mukasa yona gye musinziro kubanga mutulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful Sunday. Atukoledde indo this time round because alle yatonde eggulu n'ensi atugemulidde ekirabo ky'enkuba ennaku zino era nga fenga abalimi tumwebaza bamulya nnimire muli eyo kati mwenna mukiraba bubi ekyenkuba omanyi teri muntu atayagala nkuba nga muntu munafu because baba gamba bwetonye balemesa okugenda okuzannya omweso mu stenseni ebalemesa okunyumya ebibozi bya Arsenal Man U ebalemesa okunyumya ku Lord Mayor Lukwago ne Jennifer Musisi so fe abagala enkuba etonye tugabugamye nti alhamdulillah Allah webala enkuba yes ate enkuba wetonya ne lwaki enkuba tujebaliza Katonda lwaki enkuba yo tujebaliza omutonzi ate nga tulinayo abantu abagamba anyway kinconfusinga nti bwetonya twebaza mutonzi naye ate ngeri yabagamba nti tusobola ogiroga n'etatonya kati osokuwa badikulanga obudde bwo blood those are clowns my friend naye alogeeto nnye tasobola giroga ne alogere mekutonya tasobola mu kyeyawo gw'omusanvu n'atuwaayo weeks 3 ngazi abo by the teri muntu aloga teri muntu asiba nkuba eba teyagadde nkiddamu taatawo abanga gwe mulimu gwakola n'abawa fees Katonda yabawe ssente ezo taatawo yejinga bwejinzi teri muntu ayina maanyi na buyinza busiba nkuba on a serious note fa abayina faith abayina okukkiriza bwe tulowooza era bwe tugamba to those of course abasinza ebibumbe n'ebibajje n'ensozi oba emiti oba ebibiri oba emigga you can think like that naye ffe abasinza alle yatonda eggulu n'ensi teri muntu asobola kusiba nkuba so twebaza nti enkuba etonye which is very good. Banywanyi baffe abaganda Hardware Store bo basalawo omulimu gwali gumu gwa kukwata sente enkalu kutuwa ne bateeka mu show batukwata sente ne batuteeka mu show ne bagamba mukole gumu gwa kuweereza ggwanga omulimu gwaffe gwa kutuusaako ebyo ebiri mu katale k'ensimbi ebiri mu katale k'okugula n'okutunda emigabo ebiri mu miwendo gy'ebintu ejambuka ne jikka ebiri mu nteebereza y'emiwendo gy'ebintu binaatambula bitya tetutunuulira basiramuse tetutunuulira balokose tetutunuulira babatiziddwa tetutunuulira batayiriddwa tetutunuulira byabufuzi ate tetutunuulira byabufuzi ebyobufuzi bye tutunuulira tutunuulira miwendo gy'abintu ebyobufuzi bye tutunuulira miwendo gy'abintu nti kaakati bino binakka binayambuka olw'ensonga ki naye gundi bamubya akalulu gundi yakawuse buva era na updates zaffe tezitera kuba mbyabufuzi so ayagala ebyobufuzi Idris Lukwago ina special show egenda kutandika ya politics ku Extra Digest mugoba nsonga ya kutandika mu myezi ebiri okuva kati ejja kuba ya byabufuzi mwewe mule mwetyoboole mwewaayirize Idris yagenda okole yeyo kuli mukwemu ina presenter munna Kenya gwaleeta era namugaye nti munna Kenya oyo muwe empewo naye nze okunteeka eyo bavumenze bantyoboole ovumaani gwotaawa munwe gwa nusu nti kugenda osome nze atalina kibiina kye naddamu wadde n'ekimu nze ataakoppanga okuddamu abantu n'okubavuma kinyuma kuddamu omuntu bwe mwenkana kinyuma babe kiba kinyuma omuntu okutyobola gwenkana naye because muba mwenkana mu byenfuna mwenkana mu myaka ekikula kyammwe gye muva
n'omuntu nga tewenkanankana naye n'okulowooza kwe omuntu nga tewenkanankana naye tanyuma kuvuma tekiba kya buvunaanyizibwa olabika bubi boddamu naddala kati waliwo ogenda ku social networks zaffe zino social media networks zaffe zino zetubeerako n'obaako ekintu kyolaba n'okomentinga omuntu najja wansi wali ng'omaze okukomentinga tugeze ku Facebook ng'okwo n'akuddamu n'alippira kati nze abo ebiseera ebisinga nsooka kukoonamu nengenda nensooka nemwetooloola nendaba environment mwawangaalira gwenda kasitandaba nga weekubisiza ekifaananyi nga opozinze oli mubitooke sikuddamu oyo nno kale ow'ebitooke oyinza ogamba mulimi naye ng'oli yeekubiza ekifaananyi ne kireeta deeti n'essaawa oyo nedda nga yeekubiza ekifaananyi akutte cupa ya soda nga yaggwamu dda wayisa emyaka 10 oyo nedda oba singa nkulaba nentunula mu bifaananyi byo nendabamuuko ebifaananyi ebyo nga bwe mbigattagatta kirabika oluusi wali mu mukwano n'omuntu ne mwekwasa obufaananyi obwo era sikuddamu so naye nga embeera yeeyo sheebyofuzi ejja kwe mujja okwetyoboolera n'okwewemula kano kazannyo ka byabwongo kazannyo ka byansimbi ye business mind kyova laba twagatta amannya gali abiri business then mind butya bwolaba ebintu butya bwobyenyigamu butya bwe bitambula Chris bingi nnyo ebibaddewo mu wiiki waliwo ensonga z'omu ku bagagga bannaggwano omwami Patrick Bitature a business guru oba mogu oyinza okumuyita kyoba oyagadde ali into real estate n'ebintu ebirala bingi nnyo ebintu bye mubirabye mu mawulire ababitegedde mubitegedde abatabitegedde nammwe teri ayinza kunenya butabitegeera reason being nti bye tukwasaganya bingi tetubeera ku kintu kimu so naye nga biri mu mawulire bitambula bikyagenda ddala mu maaso byonna byetooloolera ku ssente talina gwe yavumye talina gwe yawemudde talina komenti za Facebook ze yakoze naye byetooloolera ku ssente kuwola kwewola kusinga misingo kuzaayo interest loan rate byonna bitambulira awo bwe biti property security se eyakasaala oba emmundu tugamba omusingo byonna byetooloolera awo still about this very week baganda baffe ne bannyinaffe batata baffe ne basenga baffe okuva ku ssettendekero Makerere oba Makerere University Makunika batono nnyo abategeera n'erinnya eryo Makunika so batikiddwa namungi w'omuntu yatikiddwa Makerere nga kwotadde n'ettabi lya Makerere that is MUBS Makerere University Business School nayo yatikidde Catus of Makerere University main campus baganda baffe ne bannyinaffe abakunukkiriza omwendo munene nnyo bali out there they are looking for jobs bayingidde akatale k'ebyemirimu okutandika okunoonya emirimu tutandikiraawo mu mbeera eno gye tulimu nga emirimu gyakkekwa abagiriko tebaagala kunnyuka abatatuukanye kasayafuna weyeekwata tavaawo gyemirimu gya Afirika oli agenda n'ayigira ku mulimu nga tatuukanye nga n'okuyiga tamanyi n'amalako emyaka 10 ng'era tamanyi naye ng'okumuseseetulaawo bakutuma okwasa olwatika mu ggulu abataganye tuleme gamba nti baba baganye naye njagala oteebereze singa oweereza mu mawulire n'ofuna obukugu bwa myaka 25 bwa myaka 2 lwaki twalibadde tukusindikiza busindikiza okuva mu space gye tulina etumala okusobola okukola ku bintu buli muntu kyasobola okukolako n'awangaaliramu nze ndowooza nti abantu bano babeera tebeekutte ku mirimu but experience yaabwe okusooka tuba tugyetaaga ekyokubiri si kyakugenda bugenzi nti ngenze abantu be tugenda okuzaawo bali trainable tusobola okubatendeka bye tubadde tukola ne babitwala mu maaso okwogera ku kye wasoose nakyo
nti nalabye ka post ku Twitter y'omwami Amos Wekesa wa alimu into tourism omwami oyo ayina ka post ke yakoze ku Twitter I salute him ayina ka y'omu ku bantu abasinze okuyingiza ssente wano mu Uganda mu nkola kwegamba ey'obulambuzi Amos Wekesa big up twagala okusiima nti oli omu ku bannayuganda abatono abongedde okutumbula okuwagira n'okulaba nti ebyobulambuzi byaffe eby'eggwanga Uganda obiteeka ku mutendera gwansi yonna yakoze tweet ng'agamba nti eri eyo omuntu eyeewola emitwala yagambye nti story y'omwami ey'omukugu businessman bita Tule eya $10 million nti eriyo omuntu eyeewola emitwalo 5 ng'asula mu kazigo n'aswitchinga off n'essimu ye n'addukira ddala ne kadi n'agisuula naye ayina obudde obwogera ku $1 million 10 mbadde nsaba akantu ako nkayina tweet oddemu okarolinge ddamu okavuge bulungi nnyo face kanyaabi abeere ng'asobola okuba naye watuyiwamu keisi byonna obikoze naye wamutuyiwamu nga kibaketi kya KFC n'omutulekera mubonebone naye njagala kutumira ku mwami Kiwanuka owa Mukasa the Great Schools ng'owangalirawo Norway Oslo nkutumiddeko nnyo mwami Kiwanuka homi wange from Zambia ali mu ggwanga ssebo yayingidde kyekisulo kino kibadde kinsulo eriisa okupipira bweriti zengala okunsiiwa wano okwagala okumbotoka so mwami Kiwanuka owa Mukasa the Great MTG Schools large upon yourself my brother Mosh Sweden large upon yourself oli wakabi nnyo muganda wange Edwin Musime large upon yourself Wallace Kizito Azuli large upon yourself oli wakabi nnyo bagana banga bawangalira mu America large upon yourself muli bakabi nnyo okalabe ka tweet kambuze naye nja kujjukira wenna kajje kabadde kagamba nti omuntu yenna nga tosobola kwewola mitwalo tosobola kwewola kakadde akakadde 1 million nga tokewolangako eno emboozi giveemu eya omwami Patrick Bitature giveemu omuntu nga teyewolangako kakadde and above eno emboozi togyogerako agiveeko bangi nga bo sidelines okujjako ate ng'endowooza yaabwe matalinga okujjako bw'oba oyinamuko nga wasoma ku finance ng'otegeera ebyabadde byogerwako nga nze okkirizibwa ojjogerako ne bw'oba teweewolangako kakadde kiri two-way traffic osobola okuba nga wabisoma nga teozeewolangako oli eligible to debate osobola okudebatinga because abantu abasinga ekintu ekyo ndowooza tebakifuna bulungi ekintu ibre kisinze otutawanya mu ggwanga Uganda is understanding capital sente zetukozesa okugaziwa businesses nene nyingi nnyo wano mu Kampala ezeewola essente ez'okukula nga tezimanyi kifo kimwe zirina kuva yensonga emu lwaki abantu abasinga okwewola ssente nga zidda mu bizinensi naddala ez'okukula ebintu byabwe babitwala lwa nsonga nti they do not understand capital capital nga bw'olaba emmundu emmundu atamanyi bwe bagikozesa asaana okwokubisa sino ejja mmufuukira ekizibu amanyi bwe bagikozesa ejja kukuuma borders nga ziri safe the porous borders yes nyina argument gye nalimu ennaku ezo n'abantu bwe tufaanaganya ebiwanga bwe tufaanaganya emitwe bwe mussa ekimu nyina group emu ey'aba financiers gye ndimu ngambagamba nti argument yange yali egamba nti commercial banks ezisinga obungi teziri mu mulimo gwa kuwola ssente business kukula ziri mu business y'okukozesa ssente zifune amagoba kati omuntu atunuulidde amagoba tosobola mugeraageranya na muntu aliwo kukuwola ssente kukula bano abantu tebeebuuzangako lwaki tulina ebintu bibiri mu capital tulina kye tuyita private equity
omuntu asobola okujoba either a financial institution oba omuntu sekinoomu kyamukisa mu bintu wano e Uganda companies eziri mu private credit ntono nnyo tuyinza n'okuba tetuweza 2 ziringa 8 9 10 naye obutategeera capital structures wano kikyatusumbuwa nalabye abamu eno bagiyita babadde bagezaako okujambaza ekifaananyi sente zino omwami oyo ze yafuna nga bagezaako okuzambaza ekifaananyi kiri abalala ne bazambaza kifaananyi kirala but I went so deep nenjagala okumanya sente ezo kyali kikula ki nagenza okizuula nti baali bagiyita mezzanine fund yebeera etya gitunyonyere taata mezzanine ze sente ezikuweebwa nga singa ziba tezisasuddwa mu budde oba mu zo mubeeramu obukwakkulizo nga bukkiriza bannannyini sente ezo okutwala ettundutundu eri ebintu by'oba osinze tebabitwala byonna naye batwala ettundutundu ddene batwala shares emigabo mwoyo gwe babeera bawoze kyokulabirako kyensobola okukuwa omuntu asobola okujja ng'olina bizinensi etandiseeko okutambula n'akugamba nti nendowooza si muntu nze nalibadde mpabwe nti amagezi nti omuntu agenda okwewula ibra olina choices ew'okufuna sente wa mirundi nga 6 you can either choose an angel investor omuntu ng'alina sente zayagala kuteekamu sente abeere part of the business. You can either choose private equity omuntu okuteekamu era sente zo n'abeera ng'afuna shares mu company over a given period of time tugeze sente ezo growth yayo emyaka 8 naye ffe ensobi gye tukola kugenda mu bank ne bakuwa sente nga ziriko interest wa 2 25 30 27 ezo sente business ntono nnyo ekampala ne zisobola okuzivaamu ntono ezisobola okusurvivinga ntono nnyo business ezisobola okwewola sente ziriko interest ya bitundu 2 ng'olina zizaayo mu myaka 5 business ne zivaamu bulungi ntono nnyo kakati bano abasajja bali mu private equity eno mezzanine financing oba funds zo omuntu bwakuwa sente that's why olaba nti mu story yonna zaali 10 zebaga nti yazifuna 214 kijja kita nti after 9 years oba after 8 years ziwezeza obukadde 34 ne bw'oba zitaddeko interest ng'ogambye egenda kubeera 10%. 10% nga buli mwaka gy'osasula kiba kitegeeza yali badde zaayo miliyoni emu si bwe guli that equates to around 18 million but it is 34 meaning nti omuntu yenna okugenda mu eno argument oteeka okuba nga you understand capital, you understand financing, you understand finance, you understand debt. Bw'oba tobitegeera emboozi giveemu. Of course on top of that ne bw'ona erimbika mu fake account n'ovuma still kyekimu kitugamba era ggwe okitegeera kireke ebimu tubireke biyitenga. Ngenda kubuulira nze ng'omuntu personally olutalo lwa Ukraine ne Russia nalulese luyite. Mutabani wange Isma yabadde abinyumiza last night saa zadenga 7 nazeyo very late n'omusajja ng'atunula yadde asomamu yadde ku gundi ku laptop nga alina ebintu bye byanyiganyiga naye nga TV ya mutinze eddoboozi kati nangamba osubiddwa n'adduka n'antwala ku Al Jazeera jukira zo headlines basigala bazikuwa nanzijayo n'antwala ku CNN nanzijayo BBC n'amaliriza n'amutinga n'atandika kugamba ayogerere firimu eyo ya TV ne mugaya tofaayo kireke ekyo kyonna kireka kiyite. Olutalo lwa Russia ne Ukraine naluleka luyite. 1 naluyingira lutandise. 2 sijja kusobola dwe exhaustinga bulungi. 3 saagala kweripa mu kyestamanyi. Kati ngambe yerijja mu fake account n'oyanukula byoba tomanyi. Tugende maaso. So ku story yokubiri tubadde tuwogera ku bana njagala eya mwami Patrick Bitatuule tugikonyeeko ekitonotono tujja jiddira that is mezzanine financing yeetaaga okwetegereza obulungi ebimu ku byo bw'otunuulira companies luli bwe twajja no twakola tulina show gye twakola nga twogera ku 2008-2009 gundi crisis gye twayina financial crisis gye twayina
mu 28-29 ekizibu companies nga AIG yali American Insurance Group. Then in Lehman Brothers it was an investment banker. Yeah. Companies ebbiri zaatekinga kyetwalise subordinated debts ne zibanga prime mortgages, subprime mortgages abagagga abaali bazisuubudde ne baziguza companies zino oba companies zino ze zaali zisuubudde ne ziziguza abagagga abalala. Ekiseera kyatuuka ng'ebbanja ddene nnyo tebakyalisobola era nga zirina genda mu takeovers oba kye tuyita buyouts. Thank you. Naye ebyo byonna ndowooza tuzze tubikoonako muzze mu biraba nga bibeerawo. So story eyo tujja kwongera ojja exhaustinga ensonga zino engeri gye zikyali mu kooti tuyita ku ngulu. Oba n'aba beemaliriza tujja kubeera n'olukusa. Ate singa it was a publicly traded company twalibadde tulina moral authority egyogerako. Pozi n'ekirala Ibra ku story eyo kye naalisabye nze. Companies zonna ndowooza lyalibadde tteeka nga liri mu parliament. Companies zonna ezitradinga over and above nga annual gross turnover yammwe eri 10, 15, 20 millions. Companies ezo zonna zaalibadde zikakiddwa mu buwaze okutradinga publicly. I think kirina kuyisibwa parliament etteeka singa liyita nga bw'olaba US nti beyond a certain amount beyond a certain market capitalization yo oba tokyakkirizibwa nga you must go public. Nabadde ngerageranya companies eziri ku katale ka Uganda nga ngerageranya ne munnaffe gwe tuliranye Kenya anti mulugamba tugerageranya US. Kenya tuli mu company maker. Kenya erina companies trading publicly 66 nga biri ku ezo ziva mu nsi endala za East Africa, Uganda ne Rwanda. Okay, wano tulinga mu maker tetusuka 15 ngenga zo ziwera ngezirike eza tezuwera 8 zo ziwere 15 lishuwa 15 ziwera ezaffe zawa ne zaffe kasangwawo ezaffe zilinga maker. Tuyinza okuba tuyinako ko Uganda Clays tuyinza okuba tuyinako Cipla Quality Chemicals tuyinza okuba tuyinako tetuweddeeyo umeme tuyinza okuba umeme is umeme it cuts across ali mu bino amakuli bikire okay you know cha umeme kireke kireke n'abalala betuyinako abatonotono negwe geraageranya banna abalina 64 versus kubanga Ibra kankulage wadde tugenda kukola show ndala nena kino it is very important. Capital engeri gyasaasaanamu mu ggwanga singa companies zino tezibeera tezitradinga publicly kizibu nnyo capital abeera mu bifo bimu tasaasaana. Ekyokubiri muba temusobola kufeekinga capital kuva mu nsi ndala nga temulistinze lwakuba wano kye tuyita corporate governance mu companies zaffe ez'e Uganda tekiriiwo kifu because how these companies employ buli muntu wakimanyi engeri gye zifunamu employees baayo buli muntu wakimanyi. So that trust, public trust gye abantu you know trust gye ina mu zino mu corporate governance za companies zino eri wansi nnyo. Okay, still about this week before we handle the issue of the job search for those who are from school now abatikidwa tetusobola butogera ku nsonga ya Afriland First Bank. Afriland First Bank yagaddewo era nga eyita mu banka oba Central Bank ya Uganda, that is Bank of Uganda. Afriland yasabye liquidating era nga mucho nti yagaddewo business. Bakubidde omulanga bonna abajibanja abaterekayo sente ne ba suppliers bagende basasulwe. Afriland First Bank of course oyinza okubeeyo nga togimanyi, don't rush to comment. Leero twagala tubatangire nnyo tufune classroom ng'etambula bulungi ng'eri systematic salaba dragging abalala mabega. Afriland First Bank
yemu ku bank ezibadde mu ggwanga Uganda wano operating ina branches mbadde manyiko branch yemu actually era I think a main branch yaabwe oba headquarters zaabwe ebadde awo ku Buganda Road opposite Hotel Triangle near Mukwano Kotsi okulira na Buganda Road Court nga wakava ku CPS so yasabye bonna ababanja oba ababadde baterekayo bonna bana saving abampisizayo sente bagende bajje sente zaabwe ne ba suppliers abade ba supplying material wenjawulo ku mitende jenjawulo nabo bagende basasulwe. That is if babadde babanja. The question is simple here, Chris. Banka bwesaba ngesaba banka enkulu y'eggwanga Uganda oba banka enkulu y'ensi mweri mu cooperatingira negigamba nti ffe akatale katuyinze tunafuye tukkirira tugenda ababadde batuteresezza sente zaffe bazinone olowooza banka erina obusobozi obusasula abantu bane sente era sente ezo zeziriwa zenjagala onyonyole mu Uganda nsanze ababoda ku stage ku office nga beekuba mpawa ne baŋŋamba Ibrahim Mukasa tutaase banka nga bakuteno ezimu ku mpapula z'amawulire mu beesigama naye ng'olupapula oluusi okuwandikayo kaparagrafu nga kamu ne lutannyonnyola abantu bano era ne mpapula za mu bulimba okitegeera webboda ng'akutta olupapula ng'amba nti bawandiise banka yaweddemu banka egenda naye egambye abaterekayo ejje bawe sente zaabwe bagende olinga munnaamugamba olaba erangirira nti eweddemu egenda esaba eggalewo teddamu kukola zena basasula nazijawa tandikiraawo gwe ng'omukugu era omuyivu anti kakati engeri yekiri nti banks ziringa ebitongole ebirala byonna ebirina regulator wa commercial banks mu Uganda ye Central Bank that is Bank of Uganda Twitter Bank of Uganda eweebwa mu ssemateeka eweebwa obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti buli muntu yenna aterese ssente ne banka yonna banka buli lwebanga etuuse ekiseera nga tekyasobola kusaviisinga bantu baayo oba tekyasobola kusaviisinga katale kaayo naye banga eggalawo operations zaayo abantu abasooka okutunulwamu nga tetunaba nagenda ku shareholders tusooka ku bantu betuyita ba creditors abantu ababadde babanja banka eyo abagibanja bonna bomenya ba suppliers bani bonna tusooka kujjawo ebyo byonna ne tulyoka tutunulira ezisigaddewo ba investors bafa babadde balina sente mu bank ba investor ntegeza bannanyini bank abavujirizi ba bank eyo then nga tujja okwo nga tulabanga nabo basootingibwa naye kyembadde njagala okugamba abantu bano abenyigira mu mboozi ezifaanana zityo nti banka eweddemu kati gwe weula muko weula taata tozitoya kakati Idris Lukwago salute my brother I see oyinza obutategeera nsonga lwaki omuntu atandise ekintu bannannyini mukutu guno kwe tukolera ba directors baagwo balina ebiruubirirwa balina ne ba director abana balina ne gye baagala omukutu gulage kakati gwe ne sub director omu kakati gwe ali eyo nga tomanyi ba directors ba diet birubirirwa byabwe otuuka otekiseera n'otalaba video mu lunaku n'ogamba nti balabika kamera zaabwe baweddemu kamera baziwambye zabiddwa oba zayonoonese bayinza okuba mu memorandum of understanding bateekamu ne bagatugenda cooperating emyaka egyo oba 10 giweddeko ffe tutambule tukole ki tugende so nze nsuubira nga tetuyina kiwandiiko kitongole kiva gye twaliyise eyo statement ndooza yalibadde yaba directors oba board of directors ennyonnyola banka yaffe eno bwe yali ejja mu ggwanga yalina biruubirirwa ki because n'abantu abasinga badde tebagimanyi si bwe guli era bw'ogimenya ndooza ennamba y'abantu abakajja Kampala ku buli 10 nga wakajja Kampala emyaka nga 5 banka eno oyinza okuba badde togimanyi 10 ku 10 abakayingire Kampala tebagimanyi onfuna bulungi mbayina so okujjako nga tufunye ekiwandiiko ekitongole otherwise tetumanyi biruubirirwa bya banka eno yali eyagala kukola etya eyagala kumalawo bbanga ki so tugenda kutwala kye baatuwadde tukirekawo paka nga batu awo nyini njagala onnyinyonnyole how does tuli ku bya banka eziggalawo kyeyagalire
oba embeera ng'ezikase because mu Uganda tulina scenarios bbiri however the other scenario emu esingako endala percentage n'amaanyi etajja kunnyonnyola mu banks mu Uganda ziggalawo kyeyagalire oba nga zikakiddwa ensonga ezimu kuzizikaka mubeeramu ebyobufuzi n'ebirala bingi mubimanyi tetujja bigendamu waliwo gye bayita deposit protection fund ekola etya deposit protection fund singa omuntu oba otaddeyo sente mu bank oyina obukakafu nti sente zange gundi yazirina banka C banka D n'otwala ekiseera of course tulina ekiseera nti omuntu bw'abeerawo singa akawunti yo emala emyaka ndowooza luli etteeka babadde baagala na ddikyusa bagambe nti singa omuntu otereka sente okumala emyaka gy'abadde 3-5 nga akawunti yo teri operation nga teri active sente ezo zitwalibwa ku consolidated fund gavumenti ezeddiza ekintu ekyo nali omu ku bantu abakiwagira lwaki lwa nsonga bbiri engeri ekonome gyerwaningamu singa abantu bakwata sente ne bazitereka mu mabanka ne zibeerayo nga tezitwoleddwako tebajjayo tebateekako ziri eyo kwegamba ziri stagnant ziri stunted kikendeeza money supply mu ekonome ekyokubiri yensonga lwaki luli wawulira nga nali nvumirira abantu abagenda ne beewola sente mu banka ate ne bamala ne bazivumirira nali era saakiwagirako nyigira nnyo omuntu agenda ne yeewola ate n'amala n'afubutukayo ng'amaze okozesa sente ze yeewoze n'amala n'afubutukayo n'ajja n'avumirira banka y'emu yamuwa sente ekintu ekyo kibeera kya bugwagwa tekikola makulu because singa ogenda n'oŋŋamba nti neewoze miliyoni 10 nenzija n'ozikozesa ebintu oba bitambudde oba tebitambudde lwaki bw'omala okwewola oddayo n'ogyogerera gye wajja sente nti banka zino nfere nzibi bikoze bitya ng'ate you the same person eyagenda ne weewolayo obeera oli mukule oba olemesa balala kugendayo butafuna by'olina oba oba olina ebiruubirirwa ebirala so kiri ky'obadde ombuuza ekya deposit protection fund twetaaga omuntu okuba nga olina obukakafu yebra nti bwe nteeka esente mu banka after a given period of time singa nga embeera ziri z'oyogeddeko zibaawo era nga bamukase oba nga akikoze kyeyagalire okuggalawo oba nga akikoze kyeyagalire oba ng'embeera emuyinze waliwo embeera yibula okuyinga banka zifugibwa ebintu bibiri liquidity and debt at a certain point bank esobola okutuuka neeba nga amabanja gerina tekyasobola kumalako nago nga tesobola gawanirira at a certain point bank esobola okutuuka nebeera nga liquidity levels zayo ziri waggulu nnyo ekyo nakyo era kibeera kikanga central bank liquidity kyeki kinnyonnyola omuntu atulaba saawa eno nga mukutulaba atulabira ku Tecno Infinix oba Samusanga oba iPhone nga kwalabira sheno n'abo batulabira mu madiiro gaggadde waliwo era omwami omwe yayogera nti economy efugibwa ebintu bibiri liquidity na debt economy etalina bbanja kizibu okuyimirira siyinaayo nsi gye mmanyi nga talina bbanja ne equally ne banks zino zoperatingira ku bintu bibiri banks zibeera ne bainvestors baazo abavugirizi abateekamu sente you can either be an institution nga gwoteeka sente mu a certain bank oba osobola okubeera an investor ng'oli individually n'okwata sente n'ozesa mu bank onfuna ne batuuka ekiseera nga banka eri overcapitalized tugeze banka tuyinza okuba tugyetaaza tugenda kusukka buwumbi 3 kwe tukwetaaga woyina okukoma singa ofuna 5 kiba kitegeeza ki oba oyise we bakuteera oba oyise kugundi gwe bagiyita batya otuuka n'obeera threat eri economy era tuba tulina okukukwatamu ne tukuzza woyina okubeera so liquidity wano tubeera tutunuulira nti sente mmeka z'olina mu koffaazi zo eziri available okuweebwa abantu ababeera bazeetaaze oba okusavisinga ebintu by'olina mu katale baclients bo boyita bacustomers bo boyita bacreditors bo boyita basuppliers bo kizibu nnyo okuba nga yibra nga banka terina liquidity agimala nebeera mu katale tovola babamu batuuka ekintu nekibayinga n'agamba kanzigalewo ntambulemu olw'ebiruubirirwa ebyenjawulo so n'olw'ensonga eyo
kiri kyabadde ombuuziza ekya protection fund abantu baffe bonna abaali batereka ne Crane Bank those days nkakasa nti bwe yagulibwa negenda mu DFCD sente zaabwe zonna batambula nazo era tewaliwo omuntu acomplaining anaga nti sente zange nasanze bazitoddeko so ekyo kyekirungi ky'okuba nti commercial banks zina regulators ziri waggulu nti tezikola bintu nga bwe ziba zaagadde zirinayo mukama waazo agamba nedda kino kijja kukolebwa bwe kiti era zirina omusingo gwe zirina okuteeka mu central bank just in case of anything. Ekyo kikolebwa mu nsi yonna sirinayo ggwanga lyemanyi nga yina banking system nga tekiriimu kiteekwa okubaamu nti buli banka yonna erina omutemwa gweteekwa okutereka ne certain central bank mu mbeera yonna ebaddewo baba basobola okukumanaginga so sikukera ku makya n'ogamba bugambi nze mpeddemu actually ndowooza US ne companies bakitandise nti bayina a certain amount of money ze batakukkiriza kugenda kwewola ziri above or ziri below nga ziri above there is a certain amount of money ze batasobola kukkiriza kwewola because kyekyabaleetera akatuubagiro k'ebyenfuna kali ke mbadde nkugamba aka 2829 nti companies zatuuka ekiseera nga company kati ngeno bwe tulaba eno company eri olwaleero eri mu bizibu eri mu China ndowooza ogimanyi ogitegedde eyina ebizibu bagibanja obuwumbi bwa $300 naye oyinza okwebuuza yatuukayo eti kwewola banja ku banja kati bw'obeera weewoze sente ebula ne zituuka nga tokyasobola kumanaginga banja eryo ng'otugenda mu takeover nga kampani tugikujjako nga tusooka tusasula ababadde bakubanja bonna then nga we can either say tugitwale ebeere public abantu bagitradingeko efune emigabo era kyembadde nsaba ba MPs baffe naddala abali ku ludda oluvuganya n'abali mu bonna babere bonna buli aliyo ng'oli mubaka kikukwatako buli aliyo ng'oli mubaka bwe mubeera ddala because bonaga nti okisindikire group emu oba oluuyi olumu kitugasa ffenna nga bannayuganda okoze bulungi okumpa bulamu so nalisabye baba area MPs baffe batunule mu tteeka erikaka companies ezitradinga mu Uganda over nga zirina kyetwalise gross turnover wa buwumbi oba wa bukadde oba wa $1 million 10 okudda waggulu zonna zikakibwe ziteeke emigabo zaazo ku katale abantu bazigule publicly. Ba MP of course muli bangi ba MP balinga mu bimeka tebawera olukaaga bali mu 5 n'omusobyo ne bangi obe bansi ki eyo bannati waliwo ntu Chris byotula ne weebuuza n'obulwa answer ababaka 5 nagamba wano nti tulina kye twakola omutonzi ababaka 5 tulina kye twakola omutonzi tetwetondanga n'owakana 500 MPs administrative costs ezirabirira abantu abo tuyinza n'okukomya wano show ya lwaliro ababaka 5 ate lwe ntandise n'okirowoozaako kati 5 n'omusobyo anyway muli over 500 it's fine but tugenda kusaba abantu nga 2-3 bebajjo kitukolera si mwenna abamu mwebake tulotwamu it's fine no worries tujja kusaba omubaka Honorable Muhammad Nsereko I know so tabling ekintu kino very well Honorable Semujunganda you can table this very well Honorable Matthias Mpuga you can table this very well bwe babera betaga input yaffe ngafa abantu ba finance tusobola okugibawa nentubawa n'ensonga lwaki kyali badde kikolebwa bwe kityo lwaki counterpart wa muna Kenya Kenya ebaliranye trading over 64 companies mu trading less than 20 difference ya 40 plus companies nga zitrading nene nnyo zitrading it's a big gap because companies zonna zirina okusomozebwa waneewaka okusomozebwa kuzina kuli financial ziri undercapitalized nga singa ziba zize mu public ne zifuna sente zisobola zikozesa ne zigaziwa ne zitwala n'emirimu emitala w'amayanja okugeza mu East Africa oba n'okugenda mu African countries endala singa ziba zirina capital bano tebebuzangako lwaki US almost US buli ka company konna akasproutinga ne kahitinga 2 billion market capitalization it goes public lwaki because omuntu ali e Uganda wano ng'angula emigabo mu Tesla Tesla sente ezo ebeera yazifuna dda
mu kitwalise initial public offering yayo gye yakola mu kiseera ekyo ekya we yagendera ku gundi. Tesla yagenda ogenda ku stock market mu 2014. Emyaka egyo gyonna sente zebadde ekozesa owulira yiyo etadde gigafactory Berlin, etadde gigafactory Shanghai China, etadde gigafactory UK, etadde gigafactory where ezo zonna ziba sente ne ziva mu baani. Ziva mu bantu abali e Uganda, ziva mu bantu abali e Kenya, ziva mu bantu abali e Netherlands, ziva mu bantu abali e Sweden, ziva mu bantu abali e UK, zonna sente ne zimaliriza nga ziri US. Bw'oba totradinze publicly kizibu nnyo okuyita ba private investors. Private equity ekolera mu bantu mu big institutions. Naye bw'obeera over and above 10 million US dollars buli mwaka, tubeegayiridde nnyo mu listinge mugende ku Uganda Stock Exchange. Companies tuwezeeyo nga bibiri, bwe binaaba bibiri, capital ateekwa okubeera mu bantu. N'engeri yokka gye tusobola okukuzaamu stock market yaffe neeba ng'ekola bulungi nnyo kwongera ku namba ya companies ezigenda. Bwe litaaba etteeka, wano bannayuganda baagala nnyo okubeera ne company nga ye ng'omuntu, nze nannyini gundi, nze nannyini LULE factories, nga oli bwe baba Ibra tebamuwadde kitiibwa ekyo, takkiriza era tamanya nti mugagga. Ekyokubiri, company zino bwe zibeera ennyingi nga ziri ku stock market, kiwa omukisa ne companies ento okukola n'amaanyi okulubirira okutuukako ku mu bifo bali bye balimu. Companies all over the world mu nsi eziri mu stock market nga obutale bugazimu, abaana bakola nkya naggulu okulaba nga naye agikuza ebeeko weetuuka, abantu bajje bagibeeremu, egende public, asobole okufuna ku funding. Wano ekizibu kyaffe nga bwe nabagambye kya capital. Capital gwe babeera boogerako, sitegeeza gwe capital bano abaana gwe babeerako. Nze singa mbadde ne capital bano benda babateeka mu kamera. Kizibu kyaffe capital. Abo nedda, mwe ekizibu kyammwe gundi mindset. Capital gwenjogerako be balina businesses eziri mu kutradinga over and above milioni 4-5, kawumbi buwumbi 4-5. Abo ekizibu kye balina is capital. Nagambye bw'oba totegedde capital structures, kisobola okulowoozesa Ibra nti bw'oba oyina business nga ya buwumbi 2 nti omuntu omutuufu ow'okwewoolako e commercial bank awo oba okubye ebbali. Kisoboka era bajja zikuwa. However, ebbanga lye bakuwa ne interest rate eri ku sente gyemiranga gy'oliwulira gyemiranga gy'ogenda kizibu ddala nnyo nga gyenkomeza okuweebwa milioni 4 ne bakuwa emyaka 3 business netafuna no hitting target eyo. Era ebiseera ebisinga kyova olaba nti properties baziwandiikako bank property for sale. Ne bateekako ennamba y'essimu. Zitandika na 02 ebiseera ebisinga oba 03. Ekireeta ekyo butategeera capital, butategeera omuntu Ibra nga ndimu nabawa stages luli eza business. Ne mbagamba tulina startup, ne mbagamba tulina growth, ne mbagamba tulina maturity, ne mbagamba tulina ne decline. Oli mu stage ki era weetaaga capital ki? Capital alimu ebika. Nabagambye wano twayogedde ku mezzanine, nenjogera ku subordinated, nenjogera ku funding mugazi nnyo, nenjogera ku private equity, private credit, ebyo byonna bingi. Thank you. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Ibra Mukasa ge manya gange. Lwaki tuleeta abaami nga Chris ono ku mukutu gwaffe, njagala otugenderere bwe tutegeeza nti time ya kuseka era tuleeta abo abasesa abantu ne banyumirwa. Omuntu asooka okugaa nti yekafulu mu kusesa n'anyiiza bunyiiza bantu. Okimanya ekyo. So tuleeta abantu abakugu abali suitable for a certain topic, a certain program, n'obudde tutunulira ne weather. Tetugenda kuleeta muntu wano agenda kutuyenya bantu nga mbeera ate ya bunnyogovu. Okitegeera. So tukugamba ekintu kiri kimu nti tambula naffe January to December, Monday to Sunday. Honestly, ojja kubanga ofuna ebibala ebinaava mu budde bw'oba otuwadde. Programu yaffe eno eya Extra Digest mugoba nsonga eteebwamu ssente banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda awo ku Reed Complex omwaliro gw'omugukiro wa ground floor, shop number eri 19 okuliraana oba niya eddwaliro lye bayise
Kampala Independent Hospital nga tonatuuka ku ssomero ya St Francis mu bitundu by'entindaawo. So beekwate buli kimu kitambule bulungi. Baleese of course stock mpya, ebintu byakabi ate nga n'emiwendo gyabwe misaamusaamu. Gw'ayagala okugula ekimu, you are welcome. Naawe ayagala okugula mu bulk oba mu bungi, you are most welcome. Gwe ayagala obikudropingira oba kye bayita delivery mu luzungu, gwobeera nnyo mu bintu bya Cafe Java, KFC delivery, bakuleetedde we bakusanze, mwatereeza obulamu ku myaka emito kulisirule. So twogera ku Gandi. Gandi ejja kuvugira ebintu ebireeta Arua, ejja bireeta eggulu, ejja bireeta Embaale, ejja bireeta Malaba, Mutukula, Bushenyi bajja bikuleetera. Naye ali within Kampala oli mu kuzimba apartments ekyanja wano, bajja biteeka ku mwana wa kamotoka oba piki abireete. Buli kimu kitambule bulungi. Ebintu biri genuine, biri authentic, biri real. Nkiddamu ebintu ebyo byekwate. Okusinga okubeera n'omunyolo, omwana omuto agufuwe bufuuyi bwatu bubuukeyo gugwe wali. Genda mu Gandi bakuwa eminyolo nga ne bw'ogwesigama ng'omubbi ne bwabeere bwe lunaagukwatako bw'ati agamba bano tebaliimu akkirira bukkirize. So tuli ku business mind. Of course Chris atusiigira ekifaananyi olumu n'ayitawo n'annyonnyola n'okunnyonnyola ebintu bino mwali badde mu bisasulira weewaawo nga misomo egiri special. Government ne banks zino zivunaanizibwa ku kubasomesa ebintu ne zi microfinance bye balina okubagamba bino bye tuli mu kubagamba akadde kano. However tetujja kubanyiigira tubanenya, osanga bakyali busy tebannafuna time bategeeza bintu bino. Nti gwakeera ku makya okwagala okugenda ofuna looni mu banka weetaaga okumanya ebintu bingi. Bakuweredde ku rate ki, ku percentage ki, ozaayo mu bbanga ki ssente zino. Ekisinga awo yennyini Ibrango tonaba na kusukkawo. Omuntu nga tanaba na kugenda kufuna ssente yali soose ku operation abantu gye bakola yali badde asooka financial kye tuyita financial health of your company. Oyimiridde otya, oli in position ogenda okwewola oba toli, kubanga si buli muntu Ibra n'abagamba bano abantu ku bantu 100 ababeera mu layini ya banka bagenza okwewola 97 ku buli 10 baba tebasaanye. They don't qualify. They don't. Tebatuukanye na mutindo. Because obuuza omuntu Ibra. Face kanyabi. Obuuza omuntu nti oyingiza sente oyagala milioni 5 omwezi oyingiza sente mmeka. Ekyo kibuuzo omuntu ne kimulema okuddamu ng'ate yazikola. N'agamba wabula simanyi. Ayinza n'okudda awo n'aba akuyambye. Omulala ayinza n'okuddamu n'agamba olowooza nno nali nkiwadde obudde. Mu Uganda abantu abeewola bategeera ssente bizinensi zaabwe ze ziyingiza ng'ebbanja limaze kambuwala. Nga banka emaze okukwasa amabweti n'eboggola n'eruma. Ke batandika omugambo omaze emyezi 3 totuwa ssente. Lwatandika okuddayo mu bitabo nalulinga nalinga akole 15 kati ng'alaba 6. Because abantu baffe bano balina okumanya nti bw'oba oyingiza milioni 10 tusooka bwe tuba tutunuulira capital structure yo tusooka kutunuulira obuvunaanyizibwa oyina ki. Oyina famire, oyina boolabirira, oyina abakozi, oyina biki, ebyo byonna tugenda bitunuulira. Teekako n'okwejalabya okutategeerekeka. Tuteekeko oko n'okusimbula. Oli musimbuzi. Kakati bwe tugamba nti oyingiza obukadde 10 tuggyeko milioni 6 obeera oteekwa kwewola mmiri oba oteekwa okubanga essente ze weewola buli mwezi olina kuzaayo kakadde kamu omwezi. Bw'onaaba oyagala mbu ofuna milioni 10 nga bizinensi zeebaze n'ogenda n'olimba banka nti oyingiza 15 n'ebitabo you manufacture figures. Muli balungi nnyo mu manufacturing figures. Naddala ezirivabo balungi nnyo. Naddala ezirivabo omanyi okola obukadde. Omuntu asobola okunnyonnyola awo n'ogamba nti onaakola. By the way, kiri ku record. Tewaliwo muntu yeewola nga talina bukakafu nti ajja kusasula. Taliiwo. Buli muntu yenna gw'osanga nga ayingidde mu layini ya banka oba mu institution yonna ewola alayira bafukamira akuba emmeeza n'ayogera buli kigambo kyonna ekirungi ekisinga ku nsi. Iyi sente ze mumpadde n'emyaka 5 mumpadde mingi mulimu ebiri ngenda kubamba maze. Idris Lukwago, how are you my brother? Bw'atandika ogenda mu katale okutunda ku bintu abadde ali awo
ng'ebintu byabalirako abadde atwala gundi Sudan y'amaserengeta yakafuna obwetaaze y'amaserengeta wayita emyezi ebiri nga abayeekera bana simanyi SPLA naabe bali mu buyinza awo anti ebyobufuzi sibimanyi okay ne wabeerawo abalwanagana ne gavumenti boda ne baggala ali mu looni wakati abadde atwala emaali eri emaali insurgency negwawo kakati abadde yeewola nga wabatuwa obukakafu nti ojja kusasula kampani eyo eyina strategy ki plan B okukwasaganya supply bottleneck eyo ebaddewo nti tokyasobola twala bintu eri abantu bonna abazze gyendi nga baagala kwewola abasinga olina jana nga nti ayagala kwewola obukaddaana nsooka tunula mu bitabo singa nkizuula nti ebitabo byo ky'obyogerera si byekiri nkuwa amagezi negamba looni giveeko omuganda gabe kijoma nkinyaga bitono bw'obanga bizinensi gy'olina olina obukakafu nti ekola by'otunda bigira bulungi nnyo tunda woosula tunda emmotoka tunda properties zo plot gy'olina eri samuya gy'olinza ekuze ssente gy'oba owaayo kuba oba ogyewo kikyo oteeke mu bizinensi yo olyoka ogaziwe but ebintu okwewola ojjawo ku bye wakola edda nozza mu business because obeera n'obukakafu nti ssente naye bw'oba totegedde capital structure ekiboozibozi ekyo abantu kye babeera nakyo mbu simanyi neewoledde njagala kugeza nti nyinza okuba nyina tax kamunye nga buli naku ereeta emitwalo 8 oba 10 omwezi bw'eba ereeta emitwalo 10 bwe bukadde bumeka busatu tubaze nga ne sande ekola ki awuubayo lutuziizo nga ne sande okola takubba olwo oba bw'aba akubba atuuse ezo ze twogerako ziri ezigwamu ye n'azibba kakati bw'oba ogenda okwewola ng'olina takisi ereeta emitwalo 10 obulunaku bwe bukadde 3 omwezi toyinza kujja n'oŋŋamba nti oyagala kwewola miliyoni 6 oba 5 oba 3 n'enkuwagira okikole bajja gitwala kamunye bagisse bajja gitwala ennaku zino 3 gwe zoobala emitwalo 10 tezijja zonna kuggwayo nga emmotoka eyo etambula n'ekirala bajja gikuba ekipapula ng'omusajja ayisiriza we batayisiriza bano abasajja abavuga emmotoka obalaba ne bw'oba gwogenda ogyevugira bano bamanyi okubayimiriza oli n'agaana n'agibuukamu ng'erimu n'ekisumuzo n'omuliro mweguliye n'ateekako sake emmotoka nalaba omusirikale luli ng'aguluba n'emmotoka agiyingiremu munda agisibe ng'eri mu kugenda eyingira endala nga ddereeva adduse kakati omuntu oyo Ibra ayingiza emitwalo 10 asuubira okufuna obukadde 3 omwezi yali badde ali mu ssente mmeka zaali badde alina okwewola aba yeewola mmeka tuwe kisigira busigizi kifaananyi omuntu nga aninga emitwalo 10 omwezi amanyi olunaku ze miliyoni 3 omwezi alina kwewola ssente mmeka olina okumakinga sure nti ssente z'oba z'omwezi oziwa ebitundu 4 buli 10 40% of miliyoni 3 za ssente mmeka Idris atugambye 1.2 40% yasoma okubala of course Idris yakola mege 40% of miliyoni 3 zibere miliyoni 4 ameka 2 bwoba osobola okufuna omwezi emiliyoni 4 omwezi ng'osobola okufuna akakadde kamu n'emitwalo 20 njagala tukubiseemu emyezi mu kifo kye 12 gyonna togibala kubisaamu emyezi 8 neena gigjeeko abantu baffe bakyagoberera kwebali tugende mu kifo ky'okubala omwaka emyezi 12 balawo 8 onfuna osobola kiscalinga down weteeke mu target ey'okusasula ebbanja lino ng'olina wussiza ennamba esinga obunene ennene ennyo wano pressure gye balina era gye bafunye mu bulamu bagijje mu mabanja you're right bazadde baffe ne baganda baffe ne bamama baffe ne bannyinaffe pressure eva mu mabanja teriiyo Ibra kintu kisinze kukola bubi bantu nga kukozesa strategy emu ekyasinze obugwagwa yeriweeyo ey'okukozesa ebbanja okusasula ebbanja
Extra Digest mugoba nsonga Gandhi Hardware Store be batuteekamu essente batunda finishing material gende ntinda ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital nga agenda ku St Francis School wali ujja okusanga abagandi bali ku ground floor shop number eri A19 nga bano be bavujjiriza bateeka sente mu program eno kube namba z'essimu ezo buli kyoyogerako nga kiri ku nyumba apartment rentals azimba ddwaliro azimba essomero azimba akeedi azimba luumu emu naawe azimba musolini kiwi kimu eyiwa saidi emu bweti naawe eriyo kyojja okwetaaga mu Gandhi Hardware Store beekwate owaayi ensobi ekyasinze kubeera nnene ye muntu okwewola essente asasule ebbanja eddala teriyo mu nsi kintu kya bugwagwa nga kukozesa bbanja kusasula bbanja nakikolako ne linnemerera bansonyiwa busonyi nakikolako ne linnemera ne bansonyiwa nanti kati akakodyo kaakano ke bakola bansonyiwa busonyi ne bandekaawo nembeera bubeezaawo nagalaale ng'ente enywedde butto given the fact that nti eggwanga lyaffe Uganda systems zaffe ezitracking abantu be babanja nfu oba systems zaffe ezicapturinga biodata waffe nfu omuntu agenda in a certain banka nafunayo looni netuuka wetuuka nekaluba naddukira mu banka endala nagenda mu banka B nawo najjawo looni musingo gwe gumu ogwo anti kati ebiseera ebisinga ayinza okuba nga alina properties ezisoba mu bbiri n'asingayo property endala wanateekayo property wali nateekayo property B kati eri banka eyasooka n'akozesa ku ssente zino ze bamuwadde n'aweweezaako ku muliro n'akakanya ku puleesa era nagamba owaayi kanzikakanye ku puleesa bagita na puleesa kanzikakanye ku puleesa yaliri eryasooka nassa ku kikowe ndibe kakati n'eryokubiri nalyo ne litandika okufuna gana amabanja it takes forms omanyi kye twayitanga mweba nga tukyasoma eri yantama nze eyo liri ebbanja liba liggwako ne tujja tufunawo lino eppya nerikula kati nepya nerikula n'agenda kati ku luno agenda microfinance akirire katwe buli awo nga abiri kano bekakuma oyingira mukaddako kano bekagano oyingira mukaddako twalina Idris n'abunyingizaamu bwonna kati bwe buggwayo ngadda ku bamanerenders ab'oku kitundu kwawangaalira endagaano zaabwe zibeera nti aguze kati ate naye wanna nga n'emikwano gye gyonna yagimala ayinayo bonna ng'ayinayo owebbiri owaataano owaasatu abo nabo gye bali era ng'abasinga basigala bamukwasa Katonda nga bamuvaako ne bagawo waayi musajja tumuleke oba omukyala tukole ki tumuleke so teriyo kintu kya bulabe eri banna bizinensi nga kukozesa bbanja kujjawo bbanja ddala waliwo argument nadde nayo nga era tulina abantu betwogera nabo olina ŋŋamba mbu kisoboka okukozesa ebbanja okujjawo eddala kisoboka sinaba kugambako tekisoboka tugamba nsobi nnene ebeera nsobi wadde kisoboka kisoboka bulungi nnyo okugenda ekongo ng'otambuza bigere however nga tonnamaliriza bbanja nkwetaaza ebintu bibiri time ene tulidde nnyo naye ate tuliridde mu bulungi na makulu ekitegeera tetukyevuma njagala ebbanja olimaleko eddakiika emu yokka bw'omala ebbanja eryo nina ebibuuzo wano ebinjokya biri bisatu okay kakati tetusobola kubireka mu capital structures nabagambye nga bw'olaba nti abantu bagenda n'asoma degree ya engineering n'abanga akimanyi nti bw'asiba kolomu 6 wakati wabaawo biimu n'amanya nti bwensiba biimu 2 ziteekwa okuba ne kolomu 2 eziziwanirira ne mu finance bwe gutyo bwe guli finance ayina tenets ezigifuga structure eno eyina engeri gyezimbibwamu nti ojja kwesanga ennamba esinga obunene wano abantu abagenda okufuna ebbanja they don't involve abantu betuyita aba financial planners oba advisors oli ne weesanga nga mu kifo ky'okufuna miliyoni 10 oba miliyoni 10 oba miliyoni 1 ng'afunye miliyoni 5 oba afunye miliyoni eyali badde afune 10 afunye 10 nga yali badde tazisaana tunyumirwa nnyo bannayuganda to scale too fast omuntu atandise business ya kusupplyinga mmere y'abaana
nafunayo ba client nga 15 abamugamba naffe tuwagala nadduka mu banka nalyoka agikakasanga bw'alina akatale akali ready nina market muzungu ke bayita ready market namulaga nomulaga nti yakola emikebe 1000 kyonna gyatundibwawo wadde emikebe gyo tegyaliwo. The moment you lie in the first stages ng'ogenda ofuna ebbanja, be sure 100% ekintu kyosinze bajja kitwala. Okay, nga tuva ku bbanja abantu bekwasenga ba financial advisors nga banagenda okwewola. Weetaaga omuntu okusooka okutunuulira financials zo. Ennyingi zaayo n'enfulumyayo n'obudde ki okugeza season ki njagala kuwaayo ekyokulabirako Ibra. Singa cash flow statement yo, that is in case ng'ogirina abamu tebazirina. Singa financial cash flow statement yo egamba nti buli mwezi tugenda kutunuulira periods tugamba okuva mu January okutuuka mu Gw'omunaana averagely business ebadde eyingiza $5,000,000 newankubadde oyinamu omwezi gwe walinako obukadde 12 waliwo wano ensobi gye nalaba eyakolebwa omuntu omu yajja ewange mu COVID yayina emini grocery store nga buli mwezi akola $1,000,000 wakati w'omukaaga n'omusanvu n'omunaana. COVID twadde tunaatera omuvaamu nezesala nadduka n'agenda n'afuna ebbanja. Kakati yagenze okubeera mu grocery ng'omwezi asobola kufuna akakadde kamu ku bubiri. Sending as it droppings. Kati yabadde azze ng'ayagala strategy. Butya bw'asobola okuzza sales waggulu. Bwe namusabye empapula yali atunda mu biseera bya COVID, I knew abantu bamuwagira because yali mu kitundu ekyo. Yali mu kitundu ng'abantu tebabakkiriza kutambula. Sales gye zaali ziva. Kati mu kufuna loan yali akoze ensobi. Onfuna? Because averagely buli mwezi muri ne banga lye tutambuddemu emyezi omukwaga egiyise gimaze okumupositioninga ne gimulaga nti abantu abali mu kitundu kyo tebasobola kugula mu bintu nga bw'obitunda bw'obipricinga. Kati looni akantu kali baba balina okukatwala. So mu kumaliriza ebbanja ngamba bwenti nga tonnaba kutekinga up any capital to grow the business. First understand capital wa kikula kigwe neetaaga. Do I need private investors okukwata sente bazinteekemu because ebintu bibiri byanjawulo Ibra. Okusasula loan eyina interest n'omuntu okugula emigabo okubeera part of your business. Singa obeera oyagala kamera $1,000,000 Ibra date production yinza obutafuna sente zisasula muntu nga mugenze ne mufuna loan ya $1,000,000 ne mudisasula ebbanja lyo paka lwe muli kutula. But singa Chris Lule ajja on board na becoming a part of you n'aleeta $40 million ne mugamba mu myaka 4 zikomawo sente zo zino z'otaddemu company bwe tunaaba tugivuze neekula ojja kubeera n'emigabo gya 20. After 4 years 20% of our business will be yours. Ezo sente tezirina pressure onfuna wabula omuntu is part of you. So before you take up any money, first understand sente mmeka zennyingiza neetaaga kuza. Do I need patient money? Sente ziriko interesting ali waggulu Ibra. Ezo zikola mirimu gya deal zokka. Thank you. Okay, mu dakika 2 zokka bino nja bikubuuza next week inshallah. Kambitereke bino tebivunda naye kino kivunda. Any special message to our beautiful sisters and handsome brothers out there aba graduating abayingidde ensi y'okunoonya emirimu? Eyafunye abatikiddwa tubayozaayoza mukulike emisomo. Congratulations. Twagala okubajaganyizaako munnange. Tuli wamu nammwe mu kusanyuka. Naye kansuubira amaanyi mwalesemu aga streetinga. Kigambo ekyo twakyongeddemu amasavu. Streeting. Kiva mu street. Mwana mu Kampala kubeera kuyiriba. Omusajja angambye nti K in the word Kampala means kuyiriba. Idris. Owulidde ekizuka. Nagamba olutalo lwa Russia lwannema ne Ukraine. Together us. So ababadde bajaganya mbadde mbagamba nti mulekemu amaanyi agajja ku street. Eno gye biggwera. Okufata. Tukuyita kufata. Kudipana. Jangu ku street au kudipana kuba kuwaayo? Kudipana kuwaayo. Kupambana. Kupambana kwe kufata. N'olemezaamu. Topowa.
ekitutwala ku university ng'ogyeko professional courses ekitutwala ku university fenna mu nsi yonna kiri kintu kimu okunoonya engeri ennyangu ey'okutakinga care of other people's needs kyekitutwalayo. Simple logic. Buli muntu yenna yagenda ku ssomero n'osoma ekyakutwalayo kiri eki to make sure kwanguyiza oli ali mu bwetaavu. Buli muntu yenna alina obwetaavu enkola y'ebintu gy'ogenda okukolamu ng'ofulumye gy'otendekeddwa eteekwa okuba ng'enkola eyo nnyangu nnyo okusinziira ku nkola ezibaddewo kyekitutwala ku ssomero teri kirala. Kyekitutwala mu ssettendekero ne nattendekero. Ate nakyogera waliwo yali ambuza nattendekero zeziriwa bwe bwinstitution obwo obuyabayaba ssettendekero ge gali amanene so bunnattendekero ne ssettendekero extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo. Chris, thank you so much for your time. Sibasibidde ntanda abaana bafaabo bawe abalugu tobawayo amenvu blood embeera gye tulimu si nnungi. Kyengenda okubagamba abaana bafaabo naddala abatikkiddwa mwegeraageranye n'ekimuli flower ekimuli ekiteekeddwa mu nnyumba nga tekirina light tekirina mazzi tekirina mpewo ebiseera ebisinga tekitera kumulisa era kiba kyolekedde okuwotoka. Environment omuntu mwawangaalira ng'amaze okutikkirwa nsonga nkulu nnyo. N'abamwetoolodde ekimuli ekiri mu nnyumba omutali light omutali mazzi omutali mpewo kizibu nnyo okuvuganya n'ekimuli ekisimbiddwa mu ttaka eggimu nga kirina amazzi nga kiri wabweru kirina okweyagala kifuna n'empewo. Ekimuli ekiri mu nnyumba n'ekimuli ekiri ebweru omuntu anaaba ategedde akagera ako kagenda kuyambako. Environment mwe mumaze okutendekebwa engeri ennyangu gye musobola okutekinga care of us be musanze ebweru ne bannammwe be mubadde nabo, but environment mwe mugenda okuwangaalira muyinza okwesanga nga teriimu mazzi teriimu mpewo teriimu kitangaala nga environment mwe muli yeetaaga okukolako n'amaanyi okumakinga sure nti you blossom. Ekyo bwe munaaba temukitegedde kigenda kukaluba nnyo era tugenda kusanga abamu ku mmwe nga mwogerera oluzungu we luteetaagisiza. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange tweyanziza nnyo tweyanze getaata olunaku lwa leero ankwagaliza Sunday nnungi mwami Christule n'abalabe baffe abalungi abakedde okusinza ku mutonzi alhamdulillah okusinzira ku time zone namwe abagenda obugenzi okusinza ku mutonzi insha Allah mugende musinze omutonzi Allah abateremu baraka mwenna mbagala nnyo naye nga okwagala kwangu okusimbirayo ddala nkuweereza abaganda hardware store abavujirira sente mu program ya Feno. Thank you so much for powering our show. My brother Chiwanka of Mukasa, the great schools, large upon yourself brother. Greetings kubanywanyi banga ba Roast Coffee Academy. Tiger wagwan brother nkumanyi olaba nnyo this show. Tiger wa Roast Coffee Academy wagwan oli musajja wa kabinyo. Malcolm China olaba nnyo business mind. That is Malcolm wa Sankago Shipping Company. Large upon yourself my brother. Salute Idris Rukwago, Keith Kanabi, Daniel Mugo, Yanetone Senabulia. Thank you so much. Muliba Kabinyo. All together combined, you make this a successful show. Muliba Kabi. Sigadenze Ibrahim, oba Ibrahim Mukasa, ntumira mchala wange, ntumira mama wange, ntumira nabana wange. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga kutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba finishing hardware accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 28 ne noti 7 8 9 mwenda noti 3 28.